Uganda at large mu bikwesese nga bulijjo okutangaaza eggwanga wamu n'okuyisaawo endowooza yange oba endowooza zange ku bintu nga bwe nsuubira okuba nti bwe birina okubeera nti nno birambikibwa era ne biteekebwa mu nkola. Wano nno gwe wenna ampuliriza gy'oli nga bwe nkwebaza weebale kukola, mwebale kubeerayo era mwebale kwagala ggwanga lyammwe. Kakati njagala okubabuulira bannayuganda ebigambo bino mubiteeke mu mitima gyammwe. Njagala muleme kusirika ku ddembe lyammwe ery'obuntu era bino byengenda okubagamba essaawa eno njagala mubeere nga mubimanyi era mubivunjiseemu amakulu, mube nga mubirowoozaako. Wonna wooli ng'owuliriza emboozi eno muganda wange bwebale nnyo gisheyaringeko ogiweeko ne munno. Oba wanzikiriza ki oba ebintu abiraba atya naye gimusheyaringireko kubanga bino nze mbiraba bwe nti bannayuganda kwegamba mulina ebintu byemubuusa amaaso, critical issues mu nkulaakulana ey'e Uganda oba ey'eggwanga. Mulina ebintu byemubuusa amaaso ate nga bya mugaso nnyo mu nkulaakulana ey'eggwanga. Okutwaliza awamu bwe twogera ku nkulaakulana kirimu ebintu bingi muganda wange gwe wenna ampuliriza. Kakati newankubadde nga twogera ku nkulaakulana mu byenfuna wamu n'okuzimba katugeze enguudo, amalwaliro n'ebirala, naye bino ate tebisaanye kubeera nti nno bitutuula oba bituziba amaaso ne twerabira eddembe ly'obuntu. Kikulu nnyo naddala bwe twogera ku ddembe ly'obuntu twogera ku freedom. Wano mu Uganda era okufaanaganako mu nsi endala ezikyakula weesanga nti waliwo okuteeka ennyo essira ku nkulaakulana mu bintu ebirala abantu byewogerako. Physical progress, enguudo, ebizimbe ne infrastructure endala. Naye gwe muganda wange ampuliriza nti bino byonna byalisobose, nti enkulaakulana eno yalisobose singa eba teteereddwamu byabufuzi kubeera nti bituziba amaaso eddembe ly'obuntu wa freedom. Mu context eno kikwatagana na busobozi bwe ng'omuntu okubeera nti nno osobola okulaga obusobozi bwe n'okweyabya oba kankiyita okweyanjuluza obusobozi bwo n'endowooza zo nga tokugiddwa mbeera ey'okutiisibwatiisibwa oba oli awo n'okuvunaanibwa. Mubalabye bangi nnyo bavunaaniddwa olw'okugezaako okubeera nti nno bayisaawo endowooza yaabwe bw'otya bwe basuubira ebintu byali biri bitambula ne babasiba ne babateekako agasangu ag'amaanyi ennyo. Kakati ekyo kyokka naawe eyalibadde oba oli awo ayisaawo endowooza yo kikuleetera okwetuulako n'osirika n'ogamba munnange tunaakola tutya. Kakati ekyo gattako n'okubeera nti nno munnange oba okiwulira muli nti osobola okwetaba mu kalulu akamazima n'obwenkanya era osobola okuweebwa obwenkanya ku nsonga yonna bw'oba ogenze mu kkooti. Ekyo kye tuyita freedom. Era ekyo bwe kibaawo muganda wange n'ebirala biri byonna enkulaakulana y'eggwanga kitegeeza nti eba ejja kulabwako kubanga eggwanga lizimbibwa abantu bonna abalirimu so si abantu ab'olubatu abalowooza nti nno be bategeerera eggwanga be balina vision be bategeerera abalala bonna abalala babalaba nga baweewe abatalina makulu abalina okubeera nga bafugwa bufugwa era nga eddembe eryo
teririiwo oba freedoms ezo nga teziriiwo nga bwe nzi kunnyonnyodde awo waggulu nti okufuna mu nkulaakulana ey'eggwanga kitegeeza nti wagenda kubeerawo embaalansi, tetugenda kubeera nga tufuna kyenkanyi, wagenda kubaawo abafuna ennyo era nga bano bafuna at the expense of others, bagaggawadde oba bagaggawala oba bafunamu naye nga baliiririra abalala nti ssente kankuwa ekyokulabirako ezandibadde zigula desiki omwana we okutuulako eno mu bonna basome tezijja kubaayo. Kitegeeza nti omwana ajja kuba atuula ku ttaka oba ku bbulooka naye ng'ate waliwo ow'omulala eri ali akasente era nga amusomeseza mu ssomero erikyasinze ebbeeyi wano e Uganda. Kati kino muganda wange gwoyinza obutakiraba naye gwe omwana wo n'asomera eno mu kasomero kano ebbanga lye bamala nga bali mu kumaala busa mu kibiina basobole okuwona enfuufu, bakuŋŋaanya bibbulooka batuuleko oba babitegula babiteeke ebbali eri bayere kiraasi. Muganda wange obudde bwonna buba bwonoonebwa era bwolina okubeera nga bufissibwa ku budde bw'essomero obw'okusoma naye ng'abeeri abaabali bo muganda wange bo already obudde babukozesa mu butuufu bwabwo era gwoyinza obutakiraba kati naye time bwetuuka oba ebbanga nga liyiseewo era enjawulo ejja kubaawo wakati w'omwana wo n'owaabali. Era abaana baabali abasomera ebudde oba ewalala yonna bajja kuba beeyogerako nga bba abateeketeeke ng'abamwe babalabanga abapakasi abalina okubeera nga babakolera ku mafaamu gaabwe n'okubavuga abadrayiva ababavuga mu mamotoka ag'ebbeeyi. Olaba bwe kiranda muganda wange okuviira ddala eri. Kale muganda wange gwe ampuliriza nti demokulasiya ow'omuggundu azimbibwa ku bintu bibiri. Ekisooka ebyenfuna ebiyimiridde oba ebyetengeredde okukussa n'okukuuma eddembe ly'obuntu naddala eri buli muntu oba individual freedoms. Eddembe eryo bwe liba liteekebwamu ekitiibwa nga ne bw'onoobeera omwavu bw'onooyimirira mu maaso g'omulamuzi tajja kukulabanga mwavu, ajja asobola okuwolereza oba okuwuliriza ensonga yo era ettaka yo ne batalitwala ne kitaba nti omugagga oba omwavu tasinga musango. Kiba kitegeeza nti eddembe eryo gwe nga munnayuganda bamaze okweprotectinga era enkulaakulana ejja kubaawo kubanga kiba kitegeeza nti ojja kusobola okusigaza ettaka lyo kw'onoolimira, osobole okufuna emmere gy'onoolya oba oli awo osobole okwewola ssente, osobole okulimirako oba ennaanaasi oba osobole okubeera ng'okungula katugeze ng'emmwanyi sizoni y'emmwanyi ejje, osobole okubeera nga naawe tukulaba ng'osobola okubeera kakati yali atambuza ebigere ng'olina akapikipiki era nga n'ebbanka nayo kennyini esobola okukulaba ng'oli wathe okubeera ng'owoolebwa ssente oba ekibiina kyonna kyonna eky'obwegassi kye mulimu nga nakyo kiguwa value kubanga era olinako w'oli nga gwe olina ky'ozitowa naye kijja kukuggyibwako singa tewabaawo ddembe oba tewabaawo bwenkanya, eddembe lyo ery'obwenkanya okufuna obwenkanya mu kkooti nga bukuggiddwako kitegeeza ettaka ligenda kutwalibwa kubanga bakuyisizaamu amaaso balaba oli bisaati. Kitegeeza nti enkulaakulana yonna bagitte eyiyo ey'abaana bo n'abazzukulu naye nga abatutte ekyo abakikuggyeeko eddembe lye balikuggyeko eryo baabaabwe bawongerwako ayongeddwako n'ababe bongeddwako. Kitegeeza nti bo olulyo lwabwe oba layini yaabwe egenda kusigala nga eva eri waggulu. Kitegeeza imbalance engabana kugamba abantu baba tebenkanankana at least gap nnene nnyo tesobola kwenkanankana kituufu naye kitegeeza nti gap wakati w'abagagga n'abaavu egenda kuba nnene nnyo kubanga abagagga ng'oggyeko kubeera nti nno bakola naye ate babitaddemu n'obubbi kuba tewali bwenkanya, eddembe liri baaliggyawo ery'obwenkanya. Kale muganda wange ampuliriza walina okubeerawo balanced approach, walina okubeerawo balanced approach era nga eddembe ly'obuntu human rights nabyo munnange bisoosowazibwa
wamu n'ebyenfuna oba programs zonna economic initiatives eziba ziteekeddwawo byonna nga bitambulira wamu. Kale enkulaakulana teriiwo kubeera nga tulaba bulabi nti abantu basitudde ebizimbe oba standard of living nga tulaba abamu bannaffe byabata. Wabula kino kitegeeza okubeera nti nno bannansi baweebwa amaanyi, baba empawaringa okusobola okubeera nga nabo beenyigira butereevu mu kuteekateeka ebiseera byabwe eby'omu maaso oba future. Kale munnange nga mmaliriza nga tetutunudde oba tetukubye ettooki mu nsonga ezo ez'omuggundu, Uganda muganda wange eba eri kukikkirira era tewali kigenda kugenda mu maaso mu nkulaakulana ebyenkulaakulana mu byenfuna nga tewali bwenkanya bukola makulu, wamu n'okubeera nti nno bannayuganda tebaba na ddembe kwenyigira mu byabufuzi nga tebakkirizibwa mufe mu byobufuzi. Temwogera ku byabufuzi ebyo bwe biti ebyo oyogerako olina kusibwa n'ebirala ne bakuteekako n'agasango ag'amaanyi. Ebyo byonna bikwatagana kulinnyirira ddembe lya buntu era babeera bakuggyemu gwe nga munnansi citizen okubeera nga weenyigira mu kupulaningira eggwanga ly'ebiseera eby'omu maaso, ate bwe twogera ku ggwanga kitegeeza ggwe kennyini, babeera bakuggyemu. Ebyo bye byange muganda wange era bikwate.